tugenda kulaba omukyala atawooma oba omukazi nga nnabunyaayo tewooma obeera otya era omuntu asobola tegeera atya nti singa ekituufu gwe nnina ebintu tebikuumuuka naye gwe okimanyi nti waliwo omuntu gwe weegatta naye n'owulira nga tebikunyumidde si musajja si mukazi nga tebinyumye ng'owulira otuusizza mu nkolo kakati n'abakyala weewalanga nnyo omusajja okwebaka naawe mulundi gumu 2 3 nga kintu kye kimu kyafuna fuba okulaba nti bw'obanga olwasooka yali disappointed togenda kumanya kubanga alinza obutakugamba bati omuntu era osobola okumulaba omusajja akuwoomeddwa ajja kubebera omusajja akuwoomeddwa saagala kugendayo kubanga tujja kukola te video nga mpanvu nzibu kubanga eyo nakola dda video kosobola okulabira omusajja akuwoomeddwa ayagala ogiraba osobola oginyoonya ku neeno eri ku channel yaffe mbaaniriza mwena abeekuumira ku Senga Face 256 mwebale kubanga mwekuumirako ate gwe omukadde gwe omupya nkwaniriza naawe mu kiti ekyenjawulo era kansuubire nti ojja kufunamu ekyokuyiga ojja kuleka osubscribinze ng'otwegaseeko kakati omukyala atawooma yafaanana atya ayisookera ddala omukazi nze sisobola mutunuulira n'amaaso oba mwaba bapima n'amaaso simanyi engeri gye mubapima ne mugamba nti oyo tawooma waliwo qualities ze tutunuulira mu muntu n'ogamba tawooma and abasajja okwebaka n'omuntu omulundi gumu sikisuggestinga nti tawooma era nawe waliwo byengenda okugamba byolina okutegeera gumu 2 3 okakase nti senga eno lumonde wono si mukuumuufu okitegeera kubanga osobola okwebaka n'omuntu mu kaseera ako ogusoose ng'oluusi ali nervous atiddemu like omusanze alinamu ka stress kale nga teyeetadde bulungi nnyo n'otafunamu kinyusi oba n'otafunamu kyobadde omwagalamu so muwa omukisa ogwokubiri n'ogwokusatu olyoka okonkuludinga nti ekituufu kiri nti eno teriiyo kagamba ate gwe omukyala weewalanga nnyo omusajja okwebakako omulundi gumu 2 3 ng'ekintu afuna kyekimu mumanyi lwaki omusajja asobola okubeera nga initially program ye yali yakujja akwebakeko akusuulewo n'amala okugendako mu magulu go n'atabuka butabusi n'atabuka n'atandika n'okulwanira naye nga luli yali tafaayo laavu ne yeeyongera ng'ate tomuloze mwana omulowooza nti abamu mbu bakozesa ddogo naye nga kyasanze mu magulu go takirabangako abadde mutabaazi ng'atabaala naye nga takirabangako alinza okusigala ng'era mutabaazi naye ng'ate gwe takutadde naye ng'ate ebibyo byali byakujja kubamu kamu agende so wobanga weegatta n'omuntu omulundi ogusookera ddala kakasa nti kyomuwa you are giving that person the best of you nti nkuwa ekyo kyennyini kyenkakasa nti kyekyo weemaleeyo byonna bikola obimaleyo omuntu osobola okubeera ng'omukuukinga oba omuteeka ku ddobo n'anywererako tutunuulire ekika ky'omukyala atawooma omukyala atawooma nambeemu tutunuulire obuyonjo bwo obukyafu obwo abakyala temumanyi kutawaaza munansonyiwa naye nga kyekituufu abamu si ffenna abamu olinza okuŋŋaasa enganza buli lunaku nnaaba lwaki nvaamu akasu onaaba naye tomanyi kutawaaza nabagamba nti enfuli ezo n'amata wakati w'enfuli n'amatama waliwo ekko erikwatirawo ekko ne livaamu akasu ako buli bw'obeera nako kawunya bubi nnyo kawunyisa byemmana ne bw'oba olina amazzi gagenda kwetabulamu ekiso ekyo omusajja agenda kuwulira ng'omuwunyirira nga mu butuufu tayagala na kutunulayo tayagala na kulaba wajayingira kubanga oluggyemu empale akasu ne kamukuba olwo basajja abali romantic oba balina omukwano n'ayagala asooka akuweeweete amala okuweeweeta akugyemu akapale nga akalumisa amannyo ge agenda okaggyemu ekisu ne kimuyingira wali owunyirizaako ekintu ekisu ne kibeera sitaka mu mutwe gwe appetite eba efudde obuyonjo bwaffe tebufeeko abakyala omukyala omukyafu tawooma omukyala atamanyi kunyoola kiwato nga gwolinga omugogo bannange tambuza ekiwato nyoola ekiwato mu kwezina bw'oba tomanyi kunyoola kiwato mukwano bino byemugamba nti senganze ebyo byonna ne bwe mbikola omusajja ajja kundekawo ebyo byakiralu byabafeeriya munansonyiwa kola paati yo ng'omuntu ate nabagamba ebintu byetukola tetubikolera basajja bokka nti sika enfuli nti sijja zisika kuba nawenzisika era ajja kundekawo bebi biyamba gwe kyobala temutuuka ku ntikko
Obutasika nfuli kitegeeza nti towooma, wabula ate okusika enfuli kyongeza ku mikisa gye egy'okumala oba okutuuka ku ntikko, kyongeza ku buwoomi bwo. So omukyala omukyafu oyo tawooma. Omukyala atamanyi kubeera ng'anyoola ekiwato tawooma. Qualities nyingi ze tugenda okutunula. Sigambye nti only ekintu ekimu bwe kiti kyekimufuula butawooma, wabula bwe obukyafu kiri general. Kiri general. Sinalabayo omuntu angana singa nze ngenda n'enjivuluba naye mukyafu ng'ewunya yonna. Olaba omusajja asobola okugenda mu nnabunnyayo nga oli mu nsonga zo n'atafaayo, naye ate eri erimu ekisu kiba kyanjawulomu. Namba 3, omukyala atamanyi kusikina. Atamanyi kusikina ng'abeeraawo n'abeera nga teri kanyego. Kale olaba ne bw'oba tumanyi kuyimba ebyo byakukola maloboozi tubireke. Omuntu osobola omugamba anti kanjala kwogera mu ddoboozi eriri nnomo bwe nvaako okola emisolo, osobola omugamba awo baby awo kakati gendako eno eddoboozi nga likakkamu of course, gendako eno awo owulira siri kukoolobya biri bye tukoolobya, siri kuyita mannya ge, siri kola ki, but at least ndi kuvaamuko ku ddoboozi. Naye gwe omuntu n'akuzina bw'akuyita ompulira n'okumunyega nno tomunyega oba omuyambe omunyega, kakati omuconfusinga. Awoomerwa tawoomerwa, whatsapp kiki kyaliko, aluzinga biiti. Omuntu bw'aba nga ali kuzina gwamuwa biiti gwamukubira eŋŋoma, okitegeera, mukubira eŋŋoma nga bw'oyimba ye nga bw'azina, tagenda kuluzinga biiti, mwena mugenda kukola ki, mugenda kunyumirwa. So omukyala atamanyi kusikina oba atasikina, atamanyi tumuleka bula atasikina. Nze byo senga sibikola binswaza, banaye mpulira kakati ye mbitandika ntya. Weefeebya nkiddamu. Omukyala atamanyi kwebaza mwami we. N'omusajja n'amala okuzina n'ogwa wali yadde n'okumusiimuulako nedda. Ate by the way ekyokusiimuula ekyo nno kiri wakati waffe. Omwami naawe olina okubeera ng'osiimuula omukyala wo. Tekiri ku mukyala yekka kusiimuula, naawe olina okulaga obuvunaanyizibwa ng'osiimuula mukyala wo. So omwami atamanyi kusiimuula mukyala, omukyala atamanyi kusiimuula ku mwami, okumwebaza ng'avuddeyo n'omugamba munaye kulikayo ku lusozi gambalagala, bibadde bityeyo gy'obadde olambula, leero gy'otabaalidde okozeeyo ki, kiki ky'oggyeyo. Kale tobisobola ebyo tubiveeko, abiri old fashion nze sibyagala. Kale mugambe ka thank you, I really enjoyed. Bw'oba ng'onyumiddwa, I really enjoyed baby, thank you so much. Welcome back. It was so luzungu kubanga munaye muli ba luzungu. Kamala, it's better than nothing. Okitegeera. Omusajja ayagala kumusuuta, kumuwaanirira nga bwakuzina, obijjo munyumira, naye gwe bw'onaasalawo okuwoza mbuno mu byakikadde baby, ogenda kufuuka ekikazikazi ekitawooma. Oyo tawooma. Kaakati tuze ku mukyalo omukalu. Nze according to my experience, nsobola okukkiriza nti waliyo omuntu ng'akozesezza eddagala nga obukalu bugaanye gwe sikunenya, kubanga nabagamba waliwo abantu abakalu nga kiri genetical, kiri mu genes zo ng'omuntu, you can't do anything about it. Kiri ng'omusajja nga tolina maanyi ga kisajja, naye ng'okozesezza eddagala, naye ng'olinza okukwata eddagala lyo ne mulikozesa abantu babiri, doozi y'emu, oli ne bimukolera gwe ne bitakolera. Kiri genetical, you just have to accept it, otambule nakyo. Nti mmwe mu kika kyammwe mufuna obuzibu bwe buti as you age. So n'abakyala gye balinga mu kika ekintu ekyo kituukawo n'obeera ng'oli mukalu. Naye mmwe abasobola okwefaako, mwefeeko. Bane mwiga okwefaako. Tubasiirayo gwonna ggombolola, like gwanna gamba. Nyonya ku ddagala nywako, kale bigaane buganye naye ng'okoze eki nga weefuddeko. Kaakati omukyala omugazi. Bannange nabunye enfunda ewooma. Abakyala muyiga okufunza, tugaziwa as we age, buli bw'okula ogaziwa ekyo olina okimanya. Nabunye bwe yali ng'oli wa myaka 2, kaakati esobola okuba nga kale omwana ow'emyaka 2 yenkana n'omwana w'emyaka 16 obugazi wansi eyo nedda. Olaba n'oba tulina kikuyingidde as you age, ogenda ogaziwa. Kyova olaba emyaka egituuka ng'omusajja asobola okuyingira n'atakuyuza, naye ate omwana omuto omusajja bw'amuyingira amuyuzaayuza.
so ekula era egazibwa so muteekingeyo akadde mubeere nga musobola okukola kyokweddabulula ng'abakyala bw'ozaala ate kiyitirira leero bw'ozaala n'oteefaako like kiba bulala nnyo so tuyige okubeera nga tweddaabiriza okubeera nga tusobola okufuukira abasajja abakyala be bayaayaanira okuddamu okuzina nga mumaze okwegatta so omukyala omugazi abatawooma munzikirize kale nkome wano temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga mwena abeekuumirako abasharinga mukola kyattendo abanoonya ababeezi jangu mu inbox yange ombuulire ekika ky'omuntu gw'onoonya 0785402860 whatsapp kokka olutuuka gwe nteerako details nti gyebaleko singa noonya omukyala ng'ag'omutulwa bwe riti nze ebisaanizo byange biri bwe biti ne bwe biti ne musajja wa myaka bwe giti ninayo abaana bange oba siina tongamba bugambi Senga noonya kakati onoonya ki nkimbuulire ky'onoonya tinoonya nga wakala bweti noonya nga webati ninawo abantu bange abanoonya ninawo omukyala yeetaaga omusajja ng'oli musiraamu ng'olina eddiini ng'ate oyagala muntu wakuwasa naye alinayo abaana be yazaalako so yeetaaga omuntu nti newoba gwe tozaalangako naye nga oli okke nakyo era nga tojja mugobesa baana be mwetegefu okubeera nga mutambuza obulamu ninaye omwami ayagala omukyala ng'oli musiraamu tozaalangako naye ayagala muntu wakuwasa jangu oba ng'oli eyo oli mu myaka 2 ku 3 tubeere nga tusobola okukikwasaganya so byebyo ebyange temwerabira subscribinga likinga commentinga sharinga omukama abankuumire mubeere bulungi vidiyo eno weba ekunyumidde oba ebigambo byenjogedde owulira nga birina kyebikuyongerako nja kusaba obiwa ekigalo omukama abankuumire mubeere bulungi era abanja